Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukuto gwa There is Still Hope tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda tena mwambali emitala amayanja bali kubanga ate mutugoberera Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu okutukulembera n'otulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina ddala. Olunaku lwaleero njagala tulabe obubonero obulaga nti you are addicted to a modern demon oba phone. Addicted kyeki? Addiction mu Luganda. Obubonero obulaga nti owambiddwa essimu yo. Essimu underground bagiyita modern demon. Tebagiyita ssimu twetwakoyanga sitaani. Bagiyita modern demon. Kati buno obubonero kasita obulaba manya essimu yakuwamba oli muwambe. Sitaani akozeseza ssimu. Akabonero akasooka ke bayita checking your phone first before doing anything in the morning. Buli woozuuka nga ku makya nga tonakola kintu kyonna, tonaba kunaaba maaso, tonasenya, nosookera ku ssimu, manya oli muwambe. Buli wookeera nga ku makya n'osookeranga, abamu ne wabazukuse ku ssaawa 9:07 gy'asookerako. So ekyo buli we kibaawo manya oli muwambe. Omuntu yenna bw'asituka oba ku ssaawa 9 oneekuba ku makya alina n'abeerako mu meditation for some minutes. Essimu ky'ekintu ekirina okubeera last. Naye obanga gwe buli woozuukuka omukono gwe gutuukira then oba oli muwambe. Ekintu ekyokubiri feeling anxious without it, nti bw'oba nga tolina ssimu oyinza olwala n'okulwala. Just eggwako bugwe muliro n'olwala. Naye ate we bagibba oba weebula oba weefa. Wali abantu abamu ng'obulamu bwabwe butambulira ku ssimu. Si nti balina ebyamagezi bye bakolerako. Just nonsense kubeera okwo ku TikTok olugambo forwardinga bintu bitali mu makulu. Kuba waliwo alina okuba nga ayinza kuba alinako bizinesi programs ez'enjawulo biki kati nga weggwako omuliro kimukola bubi. Ekyo tusobola kitegeera. Naye twongera ku ggwe tolina ky'olinako n'enjiri ya Mukama waffe yakulema obuwulira. Wabula obeera okwo scrollinga terina kyamakulu ky'ofokasingako. So bwe obeerawo nga oba tolina ssimu oba ezikidde oba waliwo agirina oba nga owulira bubi olwala n'okulwala then manya oli muwambe. Akabonero akookusatu aimlessly scrolling for hours, okubeera ku ssimu essaawa eziwera naye nga tolinaako kituufu kyennyini kikubeeza ku ssimu. Toliko mbu oba owuliriza njiri, toliko mbu olina kyonoonyako ekyamakulu, obula gw'oli awo ova wano ova ku TikTok ogenda ku Snapchat, ova ku Snapchat ogenda ku Facebook, ova ku Facebook ogenda ku YouTube, ova ku YouTube ogenda ku Twitter, naye nga tolina nsonga ekuzunza mu ezo apps zonna. Ng'oli mu kuzunga buzunzi oba oli muwambe mulokole. Ensonga ey'okuna relationship struggling due to screen time, nti enkolagana efa bwe gaba amaka gafa. Owulira oba olina relationship gy'olimu n'omuntu efa, abantu b'obadde okwatagana nabo enkolagana efa, oba ba clients oba ba customer oba ba boosi bo, kubanga obudde obusinga obuwa ssimu. Jjukira amaka gayetaaga obudde obwago, omulimu gwetaaga obudde obwago, Katonda yeetaaga obudde bwo, Mukama we yeetaaga obudde bwo. Kakati gwe eva ku ssimu ne boosi waayogera ne gwe tofaayo. Okola gwakuwuuna ajja nkugobe jalaba bbaluwa nti kati manyi essimu eba eyingidde mu bwongo ng'aza n'okwogera ekigambo gwe n'oddamu nga tomanyi nakyozzeemu. Bangi babatomedde ng'asala ekkubo naye ng'ali waati ascrollinga ne babatomera. So buli w'obeera ku ssimu eyo nga obikkula naye nga tolina nsonga ya ssimba
okubeeza ku ssimu amasaawa ago gonna oba muwambe. Manya relationships okufa eribadde njimaze. Relationships zifudde nnyingi. Wali amaka nga omukyala atulamu eri entebe, taata n'atulamu eri, omwana n'atulamu eno, nsako zokka z'owulira, buli omu ali ku mutuku, teri kwogera waka. Let me tell you, there is that physical intimacy yeetaagisa. Waliwo ebimu nga si bya WhatsApp. Kitegedde? Waliwo akaseera k'olina okubeerawo nga omukyala toyogera naye ku WhatsApp, nga muli awo mu free time. Waliwo abantu agamba saawa eziti tokuba. That is my family time. Kitegedde? Nti okuva saawa eziti paka saawa eziti tokuba ssimu ye, aba ali ne famire ye. Abantu abo batuufu. Naye gwe n'obudde bwe walina ne famire bwaggwaawo. Akadde ke walina n'omwami kaggwaawo, ssimu. N'akadde ke walina ne Katonda kaggwaawo. Walina obeera 2 hours ne Katonda kati zaasalika. So bantu bangi bafiiriddwa obufumbo, bafiiriddwa emikwano, bafiiriddwa emirimu lwa butakola kye bateekeddwa kukola ng'obudde obusiga bumalidde ku masimu. Ekintu ekyokutaano, struggling to focus on prayer and Bible reading because of a desire to be or to use a phone. Olemererwa n'okunywerera mu kusaba n'okusoma Bayibuli bikulema. Kwaka waliyo omuntu nga okumala eddakiika 5 nga tabikudda WhatsApp oba nga tabikudde Facebook, awulira ng'afa. Kati oba mu kyaki oba mu kusiiza oba mu kutendeeza oba mu kusoma Bayibuli, ate online zajja yeefuula ng'ali ku online Bible. So omuntu ali addicted ku ssimu tasobola kufokasinga mu kusaba, tasobola kusaba, tasobola kusoma Bayibuli, tebakulimba. Kati eyo gye bayita modern demon sitaani gy'akozeseza. Eri modern nnyo, abantu bagyagala. Ekintu ekiri modern okimanyi, something modernized. Kati buli w'oba nga eyali abeera focused mu kusaba nga tokyali, yali asoma Bayibuli yo nga tokyasoma, kati ng'obwo obudde obwo ate waliwo ekyabutwala essimu, oli bubi. Wekankuba esaawa zino manyi sitaani ayagala okukola robots, naye nga bantu robot, human robots, already yazikola dda. People are robots, kankubuulire. People are robots, bantu babatuninga. People are tuned AI, feel intelligence. Abantu tebakyasaba, abantu tebakyasoma kigambo kya Katonda, tebakyasiiba. Essimu zaakaliza abantu, zaabayonkamu ka spirituality konna. Baasigaza experience, baasigaza ki? Kanality. Kale n'ensonga esembayo kwe kubanga ate esembayo ebyamasanyu obiwa nnyo obudde okusinga eby'omwoyo. Jjukira essimu eriko ebintu bingi. Ojja tandika okuba nga waliwo ebintu bye wali towa nnyo obudde, kati ate ng'obiwa nnyo obudde okusinga eby'omwoyo naye nga wabijja ku ssimu. Kitegedde? Nga wabijja ku ssimu eyo. Ate nga balanga ekivulu okwo ku TikTok olabe nga kikuteyo naawe ogambe naye kangendeyo ekyolumu. Ng'ebintu eby'omwoyo tobivaluinga nnyo. Valuinga nnyo bya mubiri, ebyamasanyu. Buli w'otandika okuba nga ebyamasanyu obiwa value okusinga eby'omwoyo, manya oli muwambe. Ensonga ey'omusanvu, losing sleep due to late night scrolling. Ndikasoba otandika okuba nga tokyebaka, saawa ze wali nga weebase, ozuukuka ekiro osabe, tokyazeebakayo, obeera ku TikTok kiro kyonna oseka. Manya oli muwambe. Webakanga saawa 2 otera ozuuke ku 9 oba ku 8 oba ku 6 osabe. Kaakati n'omwenda zikusanga okyali ku TikTok. N'essaawa omwenda zikusanga okyascrollinga.
Katonda wange oba waggwa dda esaazo wawummuliranga Mukama ayogere, obeera ku TikTok, obeera ku social media, obeera ku ssimu, then obaako ekizibu. Ogenda funa physical disease kubanga omuntu wateebaka bulungi ogenda funa medical diseases ate ofune ne spiritual diseases double. So essimu yatwala obudde obwo, tokyalina budde bwa kuwummula obumala. Kibala nti otuuka mu kyaki ku Sande n'osumagira. Lwaki? Weebase 11. Weebase 11 kati ogenda otuuka ku kyaki ng'omutwe gwonna guzitowa. Osumagira busumagizi. Ensonga ey'okusatu, texting and driving. Okubeera ku ssimu nga w'ovuga. Kakabonero akalaga nti oli addicted ku ssimu. Waliyo abantu tambula waabwe, avuga waali ku ssimu, avuga nze emmotoka ngivaamu. Waddamu WhatsApp, wa recordinga, wakuba serefi, muli mu mmotoka. So buli wolaba omuntu nga waba avuga tasaateeka ssimu wansi n'afokasinga, oyo omuntu aba addicted ku ssimu eyo, aba muwambe. Ogwo muzimu gwagala basuula ku accident muffe. Kuba amawanga agamu gali strict nnyo n'ekigambo ky'okuvuga nga w'obeera ku ssimu. Naye mu ggwanga Uganda tekikkirizibwa lwakuba nonna eggwanga lyaffe lyetaaga kusabira. Amateeka weegali naye tegakola. Akabonero akasembayo, using your phone during church. Buli w'obeera nga ssaawa ya kkanisa, ssaawa ya kubeera na Mukama Katonda. Ate gwe eyo essaawa ate w'oyagalira obeere nnyo ku ssimu oba muwambe. Buli w'okozesa essimu mu ssaawa eya kkanisa oba eya Katonda oba muwambe, olunaku olina 24 hours. Amazima 4 hours zikusala okutuula mu kkanisa nga toggyayo ssimu yo. Owulira ddala nga zikusaze. You can't. So buli w'otuuka ku that extent nti gwe mu kkanisa obeera ku ssimu, tosobola gireka, oba muwambe. Abantu abamu ne bagenda ku kyaki bazireka nawaka, bamu bazijja nako baziteeka ne mu flight mode. Lwaki? Eyo ssaawa eri dedicated ayagala kuwulira ekiva eri Katonda oba okuwulira oba okwogera ne Katonda. Naye gwe budde ki bw'oli wa Katonda nga buli perfect nga temuliimu interruption? Kubanga ne wobeera ewuwo era wabeerawo interruptions, interferes. Kama akusaasire, kama akuyamba. Bannaffe abali ku TikTok ne Facebook tubadde twogera signs that you are addicted at your phone. Obubonero obulaga nti wawambibwa n'essimu yo, tosobola kubeerawo nga teriwo. Akasooka is checking your phone first before doing anything in the morning. Okuzuukuka ng'okerera ku ssimu nga tonakola kintu kyonna. Akokubiri, feeling anxious without it. Owulira nga tolina mirembe, nga togirina, oyinza n'okulwala. Akokusatu, aimlessly scrolling for hours. Kubeera ku ssimu nga obikkula amasaawa agawera naye nga tolina nsonga yennyini yasimba. Lwaki? Obadde ku ssimu essaawa ezo zonna. Ensonga ey'okuna, relationship suffering due to screen time. Enkolagana yo n'abantu efa, obufumbo bufa kubanga tokyabuwa budde obumalira ku ssimu. Ensonga ey'okutaano, struggling to focus on prayer and Bible reading because of a desire to be or to use a phone. Nti olemererwa n'okuba nga ate osaba nga wekigwanidde n'okusoma Bayibuli kubanga oba oyagala kubeera ku ssimu oba ogikozesa. Ensonga ey'omusanvu, okuba nga ebyamasanyu obiwanya ovali okusinga eby'omwoyo. Akabonero ak'omunaana, losing sleep due to late night scrolling. Okuba nga tokyebaka obeera ku masimu paka ku makya. Ensonga ey'omunaana, texting while driving. Okuba nga oli ku masimu ate nga w'ovuga. N'ensonga esembayo ey'omwenda, using your phone during church. Okukozesa amasimu go mu budde bw'ekkanisa bwe bubonero
gamba saasire essimu eno egenda kuntwaza mu geyeena. Okuba we nafuna smartphone sikyakutegeera, sikyewaayo nga we nali, sikyasaba nga we nali, sikyakunoonya nga we nali. Mukama onnyambe onsumulule mu mwoyo guno ogunsibye, mu modern demon, omwoyo oguli mu ssimu nga gugenda zikiriza bangi. Onazi n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gwe tannaloka gamba ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga onkuumye, nkuwa obulamu bwange okubeera omulokozi era mukama waabwo. Sasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati wekomawo njagala tutunuulire how Satan use your phone at weaken your spiritual life. Satan akozesezza atya essimu yo okuba nga anafuya obulamu bwo obw'omwoyo. Ako njagala okawulirize. Sitaani akozesezza atya essimu yo okuba nga anafuya obulamu bwo obw'omwoyo. Kaneetoolemuko katono wenzira we tujja otandikira. Olunaku olungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.